2026, time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Speak Up Prime Minister Starmer, Yovan Cooper, and Barons Chapman, but people before trade and profits of Uganda. Sanction dictator Yoweri Museveni. For more information, please contact the official email address and their telephone number at officialukpeoplepower@gmail.com or +44 75 97 73 6065 for more information about this demonstration. Obukulembeze bwa national platform abawanga ekikulembeze bwa national platform sako popo abekiwa ekiwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bategeeza okwekalakasa okugenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda ku office ewali office ezikwasaganya amawanga agaliko mu luse olumu ne Bungereza. Ngendagiro bagiyita King Charles Street, London, esangibwa ku SW1A 2AH ku lunaku lwokutaano ku mwezi 13 mwezi gw'okusatu mwaka 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 mwezi akawungeezi nga bakutegeeza nti mubeere bulungi abagenda okwekalakasa akalango ke kwennyini nga bwe kakutegeezezza babeereyo bulungi nnyo mu kwekalakasa kuno. Alright, kati akalanga ku mbanka maze njagala tutandikire obutereevu akatambi akatuleese. 1. Olunaku lwaleero njagala tusooke twawule ebigambo bino era njala munsalemu akatambi kano mukatambuze ku social media platform ez'enjawulo. Mu Uganda abantu abatalina mirimu bangi nnyo bakirereese, wabula olw'okuba nti social media platforms buli muntu asobola okugulawo mukutu gwe n'akolerako by'ayagala n'afuna following. Wafuna following ye ne yeeyita nti akulietinga content. No, ba content creator tubamanyi bulungi nnyo ye muntu atula wansi n'akwata olupapula n'ekkalaamu n'awandiika ekintu nga kiva mu mutwe gwe n'akiyiiya n'akizannya oba n'akiyimba oba n'akiwandiika. Oyo gwe tuyita content creator. Ba content creators mu Uganda mwebali bangi nnyo naye tebaweebwa opportunity mukisa. Wabula ate mu Uganda mulimu ekika ky'abantu abeeyita bannamawulire nga n'amawulire tebaagasoma, abamu baagasoma. Kati ate abaagasoma baava ku mulimu gw'obwamawulire ne bafuuka batambuzi ba ŋŋambo. Nkiddamu, baava ku mulimu gw'amawulire ne bagafuula lugambo. Kati bakulya ssente nti bonna abaagenze ewa Nnyandi Yosoferi okumusinkana bawe ssente nti bonna ba content creator. No, in fact content creator mwabaddemu Lunnabe yekka. Abasigadde bonna kankunnyonnyola ekiti mu bagwa babayita ba social life lumamongers commentators. Social life lumamongers commentators kyekiti mwe bagwa, so si ba content creator. Ba content creator muva Jose Chakala, bakatiko abantu ekika ekyo abakulietinga ekintu. Kuliko Tata Chimbo n'abala abaana bakulietinga ekintu obo drama skits abe tuyita ba content creator. Naye bano abasigadde babayita ba social life lumamonga commentators. Nkiddamu kiwulye bulungi nnyo. Bonna abagenze bwa Museveni babayita ba social life lumamonga commentators. Batambuza lugambo, tebasobola creatinga kintu, tebasobola creatinga kintu, bakomentinga ku kintu kyekibaddewo kyebateetandikidde bono bongezaako ebigambo byabwe. So abo si ba content creators. Nkunnyonnyodde content creator yalwa. Abo batambuzi ba lugambo olw'embeera eza bulijjo ez'abantu eziri mu Uganda. So tebakulya ssente nti badde ba content creator. No, babayita ba social life lumamongers commentators. Bo baliwo okwogera ku bibaddewo na kutambuza lugambo kuba they comment on everything which they didn't create. Okitegedde bulungi nnyo. So tebaddamu okubuzaabuza mu ba content creators. No, ba content creators balala nnyo era tebaabaddemu. Ekyo njagadde mbe nga mukitegeera bulungi. Abo ba social life lumamonga commentators batambuza lugambo
era tebaddamu kulimba. Ompulidde bulungi nnyo, ekyo mukitegere bulungi nnyo, era mukansera mukabaweereze bulungi nnyo. Bakomentinga kuki ku ngambo ze batambuze ngambo so tebakulietinga content balala nnyo ne kati kabasinga. So kitegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo tugenda kipayo ensonga tugenda ziyita bulungi nnyo ne kyenjagadde ensooke mpiseewo nga sinagenda wala. Waliwo abadde bangoberera betwali mu kiseera nga ba MP banoonya kadi. Bwe twali mu kiseera nga ba MP banoonya kadi, bwe twali mu kiseera ba MP nga bazzayo empapula. Abadde bangoberera ebbanga ddene najja nkuba ebituli mu ba estate agent abajjanga ku kitebe awo. Mwe mwali ne guy bayita Stephen Kawesi eyali avudde mu Nansana municipality. Gwe najja nemubakubira bulungi nnyo era neyeekyanga najja nankolera video zalinga 2 ne mugamba nze kasita kubojjako sikuddako mba mmaze okujja wenina okujja batakutegeera nenkukuba nenkutegeera. Lwali tulibusa ng'avuddeyo nga yavuddeyo ng'atasazazzemu tabanga ko national platform abadde nga ba state agent basindika okusindika mu nuupu okubega okukwatisa abaana saako n'okulietinga obuvuyo bwandifiiriddemu abantu okufa. Jukira oyo omwami bwe yakola akavuyo ku kitebe baakuba amasasi era abantu bangi baafuna ebiwundu ne bakomredi baffe baakwatibwa. Baakuba amasasi ku kitebe bakomredi baffe bangi baakwatibwa ne batwalibwa wa mwami oyo. Kati yavudde n'agamba mbu ye avudde yagenda mu NRM naye bambanja Emmanuel Mbanja era kati kimutute mu NRM. No, tibalina go babanja tebamubanjangako. No, buli state agent go basindika mu national platform ne mu rejectinga abali n'okufuna engeri yonna emujjayo naddayo gye yava gye baali gye yali ava alina okufuna any way possible okudda gye yava. Gwe weetegereza buli muntu yenna ekwezenga mu nuupu agamba nti yaze mu NRM abeera n'ensonga empandiika obulungi gyawa mu public nti yemuziza mu NRM. Kati saagala bigambo byonna byagenda kwogera ebegula ettama talina kipya kubanga mission gye bamusindika okukola mission yamulema nga mmaze omukuba. So teyali wankyukakyuka nabagambirawo dda nti gwali musota. Kati kambawo obujulizi abajjukira obulungi mwenna abaali wano kuba nze namusooka mu ne mukuba. Omanyi nze nzija n'obujulizi bwange. Omwami ono y'ono. Mujjukira bulungi yo Stephen yoyo yennyini mumula bulungi nnyo yoyo mujjukira bulungi nnyo yoyo Stephen Kawesa mujjukira bulungi nnyo. Kati wano mbu yabadde azzeeyo mu NRM mbwawo yabadde azzeeyo mu National Advance Movement yoyo mbu yabadde azzeeyo mu National Advance Movement awo tabanga ko wankyukakyuka oyo ye abadde yajja kubega bubezi n'akola ki n'ali mwana dda. Kati ebigo byeyogedde benjagala muwulire bulungi nnyo mulyoke mukakase bw'ati bwe yayogedde. Banange bagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange bibiri. Ekizimbe ekisooka bankola $4,405,000 nga bagala $6,000,000. Ekizimbe ekirala ne bankola $3,500,000 nga bagala $5,000,000. Ye biliyoni emu ne $1,10,000,000. Amangu ddala nga maze okuyingira Parliament sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazinkole nsasula ebbaani ntaasa ebyange. Baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri singamba sibawadde byonna babitwala. Ndi mukwekweka bamanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigende. Bagamba ebigambo bino badde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti bagenda okulayira buli neggwanga kibayita NUP. Kati bannange omanyi nze bampita Mugema namugemerawo nga yakajja yalinawo ba foot soldier abamu n'abantu be bagezaako okwagala okuno be bagamba amukiwa obudde
tavuddeyo kati nga bulijjo nkolamu ka forensics katono nnyo okukwata omuntu omuyayiro omulimba akugambye nti bammanerenda bamubanja ensimbi akawumbi kamu plus bwe yasinga y'ebizimbe biba mu ssente bambanja akawumbi plus. Ladies and gentlemen, omwami ono akawumbi akajja wanga n'ekibiina kyennyini ekya National Platform sente ze twasonda okutambuza campaign twali twetaaga obuwumbi 9 ekitono ennyo wabula sente zasondebwa ku kitebe wonne wamu zaalido za akawumbi kamu n'ekitundu nkujja sente zonna zasondebwa mu bugubi zaali akawumbi kamu n'ekitundu n'obusente bugwamu kati ye ng'omuntu yali agala okwesimba mu Nansana municipality mbu bw'agatta sente Manerenda ze yamuwa ku bizimbe 2 n'amagoba bambanja akawumbi kamu plus. Obwongo bukola bulungi, obwongo bukola bulungi. Ekibiina kya National Platform sente ze mwasonda twali twetaaga obuwumbi 9 sente zaagaana ne sente zinategerako twasonda akawumbi kamu ndoza ne sente zigwamu wabula ye individual mu statement ye agaba Manerenda mu manja akawumbi kamu ne plus ng'ekibiina kiramba kyali mu okusonda obuwumbi 9 ne tufuna akawumbi kale kamu n'ekitundu kati yagamba ulira mbigambo bye wenjagala otegereze n'enkwezenge ulira abasinga obwe temusobola kulya video ne muzijjamu ekikulu Paulo isoba nkutumiddeko nnyo ulira banange bagamba ebigambo bino bammanerenda ku bizimbe byange 2 ekizimbe ekisooka bankola millions 4.5 nga bagala millions 6 ekizimbe ekirala ne bankola millions 3.5 nga bagala millions 5 ye billioni emu ne millions 10 amangu ddala nga maze okuyingira parliament sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazinkole nsasula ebbaani ndaasa emyaka baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri siŋŋamba sibawadde byonna babitwala nze ndi mu kwekweka bammanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigende mbagamba ebigambo bino badde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti bagenda okulayira bulire eggwanga kibayita NUP. Kati mukulu bewabadde nabo ng'oyingira NRM be bammanerenda NRM yegenda okusasulira ebbanja oba ekyokubiri omuntu yandiyagadde okumanya teweesimbawo ku bwami bwa parliament ebiliyoni emu obukadde 10 wazikozesa ki? Ekibiina kya National Platform ndoza watuwa miliyoni bazaali 5 bazaaliwo miliyoni 5 kati biliyoni zoyogereramu ozogera buli omu abeera ne kozi lwaki ayagala okujja okusiiga ettoomi ku kibiina kya National Platform. Omwami ono yono wano wulira kitavu kyetaagibwa nnyo na Steven kano ke kavuyo we namukubiramu bituli kano ke kavuyo Nokkiriza essaawa 10 ez'olweggulo omu ku beegwanyiza okukiikirira ekibuga Nansana Steven Kaweesa atuuse n'abavubuka ababadde bambadde ebimyufu ku mmotoka eno era bw'amaliriza okwewandiisa n'akwata eri muleese nga baakatuuka ku mulyango kabangali ya poliisi ebeekiise mu maaso olwo omuserikale omwangu n'agibuukira okugobako ababaddeko omugoba waayo kwe kugivuga ekyennyumanyuma ng'agizza munda abasirikale abasigadde eweeru balwana okuyingira munda bataase munnaabwe kyokka ng'abali munda bafuba kuggala geeti okubaziyiza okubawangula poliisi etulisizza amasasi mu bbanga olwo ababadde munda ne babuna emiwabo kino kikyankalanyiza ebibadde bigenda mu maaso munda mu kitebe ng'enkokola zinoonya obukongovule era mu kavuŋŋaana ako waliwo abalumiziddwa okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya. Abamu abalumiziddwa so kikola kya butiitiizi era kyetutegeddeko sofa nti babadde baagala emmotoka kubanga mubagirabe nga oli engeri gyakidizayinize
mweringa emotoka gye n'Omuseveni gyatambulirako vumirira tukivumirira yenna gwe kikwa. Alright, kati yo gentleman nga bw'akola ebintu bye wano bwe yali yeekyanga nabagamba buli lwolaba omuntu ng'azze ku kibiina ng'ayogeza amaanyi mangi nnyo manya nti oyo ekimuleese mission zino zizimu ku vidiyo ziyaliko ku kitebe. Later. Mwami Kyagulanyi na tiimu ye bantu babi nnyo ngenda kutangaza eggwanga Mwami Kyagulanyi bandi muninde tesawo mugenda kundaba pulezidenti ngala tewali atamanyi n'okukomanda Uganda yonna tewali atamanyi n'okukomanda era buli muntu yeebuuza n'okukomanda kisikyalinga byakokukati sikalina banno webale nnyo bantu babi nnyo Mukulu Stephen Kaweesa agenda okomandinga ennyoko. Mukulu Stephen Kaweesa agenda okomandinga ennyoko. Tumazeeko kampeyini zonna nga tolina wolabikiddeko. Wakomandinga ki ssente zo waziteekawa. Ddayo okole obwambega bwo n'obufere bwo so si ku national platform. Oyo mubasabye mumundekere nja mu handolinga bwomu. Mubasabye mumundekere nja mu handolinga bwomu ng'agenze yali avudde okujja okubega kubanga mission nga bendajja baga nti baali baagala kubba omuntu ku kiteba masasa afiirewo ekiteba kifuule crime scene bakiggale era ono y'omu ku baali mu mission eyo era ndabagambako nti ne ovulo ezabbibwa ku kitebe mujjukira ovulo ezabbibwa ku kitebe omwami ono oluvannyuma najja ne mbagamba nti y'omu kuba alina ovulo ezo gwe baazikwasa ng'agenda ziwa abayaaye baabwe bakole obuvuyo mu Nansana na municipality president we yagenderayo ani yaliwo nga mbagamba ekigambo ekyo ani yaliwo nga mbagamba ekigambo ekyo state bwe yajja nemenya ekibeta national platform ovulo enkofiira buli kimu kyonna ekyabbibwamu oyo omu kubeewawo poliisi n'amagye bebawe ebintu ebyo ng'agenda bikosa mu Nansana na municipality okukola effujjo mujjukira nga mbibagamba kati nno yoyo omwami agamba mu command genda okomandinga ennyoko twaka obufere wano nze mwenna mbeesobolera mwenna mu command genda okomandinga ennyoko period sajja bukulu kwebuza amagezi oyo mubalekedde saagala muddamu namulabako wadde okwogera na buli kimu kana kimuggyemu wano kyembadde namaze dde okukola kubanga maze okukola ki obategeeza nti eyo nsowole tugende ku information erali yatuleese oyo maze mubategeeza tabamalira budde musimanya agenda commandinga tuna kyogenda commandinga mukulu tolina kyogenda commandinga gwe genda oddeyo ewammwe gyewali ovudde okola byolina okukola awo tuvuddewo temuwa budde bwe mmala obbalako omuntu oyo kubanga ffe twetaaga kuba kabinja kano konna tukasaanyeewo awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo njagala mugende mukyalire omutimbagano gwa munnamateeka w'ensi yonna omwami Robert Amsterdam ku mutimbagano ogwo gwa Twitter n'ebibanja bye byonna looyo ono ali mu kupushinga Nyando Yosoferi ne munne Suluma Suluhu bagobebwe mu mukago gwa Commonwealth. Mbasa mugende ku Twitter handle ye oba ku Facebook oba ku TikTok ku mikutu gye mumusindikire buli kimu muwe support kubanga twagala kuba Museveni mujja buli wamu wonna we yali akuttaganye n'omuzungu. So mbasa mugende ku Twitter handle ya omwami bamita Robert Amsterdam amanya mugamba erinnya Robert Amsterdam mumanyi bulungi nnyo yeno tuti gye yakoze mwanga nti bigomero mbira olumunga byewonzese naye ndowooza kanjizeeko wano musobole ogira bulungi njagala mugende ku Twitter y'omwami oyo mugira bulungi nnyo awo eri clear, more clear than what you have on your social media platforms yeyo. So mbasa mugende ku mutimbagano gye
ejja Twitter, ejja Facebook, nejja TikTok, na ne email ye nayo musindikire message buli kimu kyonna mumuwe support kubanga yomu kubagenda tuzoganyiza Museveni nga bali mu kuzoganya abantu abantu banyando okotwala nsi yonna gye bali kale atuvuddewo kati akatambika katandike esawa ziri mu 7:25 officially akatambi katandise tutandise tutya bwetuti mwenna baganda afali Middle East tubasabira mugume embeera mujja giyitamu wabula eri omukungu wa Nyandi Yosoferi akulira ekitongole ekikwasaganya ebiweerezebwa n'okunamayengo mu ggwanga bayita Nyombi Thembo. Nyombi Thembo ono yave Uganda nga yagala genda mu Spain e Barcelona kulyasereza mu musolo wakula na family no bakula ku bintu bye but unfortunately teyatuuka ndoza ina connection flight wakati yaina connection flight ekata kati ebyembi otalwa mukwatidde kata ali alajana nejjukira yagamba nti bajja ku internet ya Uganda kati ayagala ate internet gyabayisi gyayitamba musakuba okoleki government emuyambe nenga ate emuyambira ku kikuinta tijagala kujja kati ali mu hotel ali stranded emidumu givuga emirimu bomo zivuga ziringa ekizibu nesinga mukama katalo tuyamba hotel ya watu de nesebane bambira kaka chungwa ku boko ku kiwotel ekyo nafiira muno omuntu ogo moto omulinga nandi mayini simanyi mancho sabira makachita ochitanyo kulo sabira makachita olutanyo kunemba densaba wonna hotel wali baduka bomo ifiba afire mu tukoye bisajja bitu bina magezi omwami osubi ya kutukudalira ali stranded mu hotel lwakubanda oza bonna bali staka mu hotel government za abasajja zinzo basasuja overstay mu hotel yo nenga ali stranded mu hotel ekata yaina gabadde agenda Barcelona mu Spain ndoza bayina business wana agenda kutransacting yasereza mu kama wachichi ne kata ali stranded mu hotel tasobola kufuluma atenge ebikompola si ya koma lero bijja bakuba ne badde sabe kikompola banange bino musajja omutogu kyase netumuwone kati abasinga obungi mwalabye sanctions zibatadde ku basirikale ba Paul Kagame ba generals abana wabula temwategedde sanctions zino zina mugaso ki era zikosaani kati kamba nnyonnyole 1 ekigambo sanction kya luzungu wabula ebeera nvumbo envumbo ebanza gikuteeka ku byenfuna ku byokutambula sina kindi ebyokukwata ng'omuntu bulijjo tubanyonyera ekintu temukitegeera njala kugamba Museveni ne Kagame ebibagatta bingi nnyo ebibawula bitono nnyo tebyenkana akagalo kannassu kano kati gwagala enkyukakyuka ebigatta Museveni ne Kagame bingi nnyo wano bagatta eggwanga bonna banyarwanda batuusi 2 ebikolobero byakolwa mu Uganda okuva mu myaka gy'ekinaana Kagame alinamu omukono emirundi 10 ebikolobero ebyakolebwa mu ggwanga lya Rwanda mu 94 Museveni alinamu omukono emirundi 10 kati abantu bano bagatta ebintu bingi ensimbi eziva mu kitavu kya Uganda zikola e Rwanda bulungi intelligence katali mu Uganda n'abantu abali majje mu buli kimu kyonna sekta ya Uganda bonna banyarwanda ompulya bulungi nnyo money laundering projects oba activities zikolebwa wakati wa Uganda ne Rwanda kati balina ebibagatta bingi nnyo ddala ebibawula era tebalina lutoto bakulya ssente era Museveni yeesiga nnyo Kagame n'abasirikale be okukuma mutabani we Muhoozi era kyenva mubadde mulaba nti Muhoozi abadde abeera nnyo e Rwanda ku mikolo nga asinkana oyo kojjaawe era ndibadde nga ankowe Kagame era n'amusinkanya ba top generals abasinga obungi kati mumanyi lwaki Baby Ndunya Dere Drinking General Muhoozi asirise mumanyi lwaki Baby Ndunya genetically modified general asirise mwawuliddeko version gye mwawulidde nabagamba nze sikwata mu bigambo bya comrade byabayogedde
eyo version gitwali nti ntuufu nze kankuwe version eyange version zonna ze mwawulidde ku diddigi zonna ntuufu kubanga lweyagaliza mu kakitabo lutanyoko zonna ntuufu wabula ekisirisiza Baby Nduunya kikino wano wammanga bano abasajja babadde bakozesa ssente za Uganda mu money laundering kati America bwe yatadde envumbo ku bajjero bano abana ssente ze badde bakozesa zonna okuddukanya olutalo lw'e Rwanda okuddukanya gavumenti ya Rwanda okuddukanya olutalo lw'e Congo ne economic activities mu Rwanda saako ne mu Uganda ssente zibadde zitambulira mu bajje naabo nga Muhoozi ne family zitambulire bwawe mu Uganda kati bakwata bajja babateekako envumbo kitegeeza ne ssente za Nyandu neza Baby Nduunya baba zitaddeko envumbo ne properties gensonga lwaki Baby Nduunya bamunyize seedling n'agamba kyekyamusirisiza bamunyize ensigo economically n'asirika kubanga bane badde batambuza economic activities ezense ezebbiri nga bayita mu money laundering kati babakuba sanctions 1 basiba ensimbi zo ku account eziri ebweru w'eggwanga ne basiba properties zo eziri ebweru w'eggwanga 3 oberako travel ban 4 economic activities zo zonna n'ebintu byenyigiramu bisibibwa era kitegeezebwa nti n'eggwanga lino baalitaddeko ammunition embargo baalitaddeko ekiziyiza okusuubula ebyokulwanyisa kati kiba kitegeeza nti Muhoozi Kainerugaba economic activities ne money laundering activities badde bakola ne bajjeno bano bonna tolowooza nti zaakutte bajjeno bokka zaakutte ne Muhoozi zaamukwatiddemu baabo goyinza okulooza nti ebintu byakusaaga baabo bala bulungi nnyo zaabakwatiddemu jjukira eno waabwe wadde wabuzaabuza eno waabwe obala bulungi nnyo economic activities zaabwe ne money laundering system yabakwatiddemu njagala kukulaga obalaba sanction zakwatiddemu ensimbi zaabwe beebo sanction zakwatiddemu ensimbi zaabwe kati kyekimusirisiza kubanga tamanyi kigenda kuddako 1 babakutte ensimbi zaabwe tabagenda kuddamu kubakkiriza kugula byakulwanyisa kati kibanyizizza era yembeere lwaki diddigi asirise kati sanction zikola zitya sanction bazikuteekako jukira ba top boss nga Pilato teyenyigira mu butereevu okugula ebintu Pilato ayita mu bantu bano nga bwe mbalaba kati abantu abo batagete kiba kitegeeza ssente zonna ze badde balina ku bittavu ssente zo bazikwatidde kiba kitegeeza Pilato kyalina muntu asobola mujjira ssente ku akawunti ezo wadde okukola ekintu kyonna eky'ebyobusuubuzi oba okukola ebyokulwanyisa oba okutambula kitegeeza sanction oba kusanctioninze ezo sanction nga baazitaddewo zaakutte ssente za diddigi eza Nyandwe na buli kimu kati ke katengaako Pilato mwala mukatambi nga agamba sanction every sanction nenga azogera nga tezinnatuuka kati bakukuba sanction zikutuukako ate olina okukyusa statement which statement ng'obudde bugenze kati abategezezaako nti olutalo lwengedde wakati w'eggwanga lya Congo n'ebya Rwanda mu kwengera endagaano baagivaako baasindikayo ne General recently gyali wa America gyali ne mbulu kyovula ne buntu bakolagana kati nabagambye bwe muwulira nti bagadde refugee camp mu Uganda munkubiranga essimu by proper information nenga ekitambula mu sanctions
n'ebirala bagenda ne Museveni kennyini kubeza Museveni temusobola zimanya neza Didigi temusobola zimanya musobola okumanyiza ama officers ezaba RDC ezaba abakulu mu police ne mu magye neza abantu bazibasavinga Ssekinomu bonga abantu bazibasavinga Ssekinomu kati mukitegedde bulungi nnyo lwaki Didigi asibise n'ebizibu birabijja kuvaayo mpolampola so kati mutegedde njagadde mbanyonyole sanction nga bezikoza ki bwe zitambula era bwe ziba affectinga era ziba affectinze nnyo wabula kye mulina okumanya nti abantu bano ebibaawula bitono nnyo kubibagatta era abantu bano tosobola kwenganga Nyando Yosoferi nga ina backup ye Rwanda tosobola kwenganga Pirato nga ina backup yawa ye Uganda na yeba nansi we mba musituse ebyo ne bate bikyasobola kukola kati advantage gye tulina eri bweti 1 buli kifumbyo mu Uganda kakiri underground bwe kiba underground teri akitegeera okujja ka kikoze yakimanyi kati kasita batandise okutaika sanction ku musajja oli nga akimanyi nti waliwo n'omwana gwe yattira kitaawe yayingidde mu lutalo olwo nga nono akimanyi Didigi already aliko sanctions Nyando Yosoferi sanction azifuna ku mmeeza n'abalala bazifuna ku mmeeza kati mu Uganda basinga obungi balina travel ban kitegeeza nti abasajja bano mumaze okukola ki okubateekako envumbo wonna kiki ekiddako kye kino the moment otandika okulira nti olutalo olw'okuttaka lusituse Kongo nga lutambula ludda wa Pirato lugenda kwetoola nga luddira luddawa luddira Uganda ne mu Uganda lwennyini bw'onoowulira nti olutalo lutandise nnyongera obbagamba temugeza kukkiriza kintu kyonna kyakuwamba mu Uganda eyo system yawe si yaffe eyaffe yaba civilian kubanga nakyo bakipulaningako naye nze njala bagamba ekigambo kimu buli omu wooli weenyweze ekijja si muntu musigale nga buli omu ataddeko essimu ye kuba bano abasajja bali mu paniki ekibatadde mu paniki mukimanyi wootuukira omuntu nti oyise boyita ba influencer abasiyazi abali coding obutambi nga betuusako ogw'obuliisa maanyi abasajja wookwata omuntu ojjogere naye nga mmanyi nti muli muvuzi wa mpaaka nga betuusako ogw'obuliisa maanyi abamu bakwatakwata dde abakazi abamu bo bennyini abasajja betuusako ogw'obuliisa maanyi obasinkane kitegeeza nti omusajja atuuse ku levo kati sinkana abasajja bennyini abetuusako ogw'obuliisa maanyi n'abasajja kitegeeza awo mutuusiza muzeeyitiibwa ne sisitiimu ye mu Uganda tulinamu abantu abakola ebintu ba innovators bangi nnyo abeetaaga omukisa okusinkana abakungu mu gavumenti ewasinkana lwaki yasinkanye abasajja abeetuusako ogw'obuliisa maanyi wemumutuusiza wano takyalina minisita asobola kuva mu public kuyimirira kwogera ensi neewulira wemutuusiza Nyando the moment state ogituusa nga tewali minisita asobola kukola statement ensi neewulira eba tekyali gavumenti the moment kasitaba nga RDC tasobola kwogera public neewulira eba tekyali gavumenti nga ye kennyini ng'omuntu yalina okuyimirira okwogera nabagambye nti Museveni bukyanga abeera omukina mukaaga teri minisita lyamuwadde magezi okujjako yabawa amagezi era yabaleki kyalinga ekyobola minisita nga nti ngenda kumala kwebuuzaako permanent secretary yamala ensonga baminisita tebalina makulu mwe mulowooza ekintu kyemukola kiki gw'olabira nga oyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'anoonya abavubuka abavuzi b'empanka abeetuusako ogw'obuliisa maanyi okubasinkana ayogereko nabo kitegeeza ekimugoba kinene nnyo okitegedde bulungi nnyo eri abaana abali creative nga bali innovative nga bakoze ebintu byetaaga gavumenti basponsoringa tebasobola kusinkana Nyando lwaki abavuzi b'empanka abeeyita
ba content creator basinkanya ate nga si ba content creator mbagambye amanya gaba matuufu babayita ba social life luma mongers commentator kubanga you don't create content aba creating content mu bagambi we bali physically abasigadde bonna batambuza ngambo nga ne kibatambuliza ke ngambo si bakitandiseewo okitegeera kati wano wenjagala osokotekewo akabuuza 1 nze naawe tukimanyi muntu eseganya mubeeramu giva netteeka mubeeramu awaayo n'atwala bakamusinkana emirundi 2 n'abawa bamuwaaki bamusinkanya ogwokubiri n'abasuubiza bagenda muwaaki in return 1 ntutte ebbanga ddene nga mbannyonnyola ba YouTuber ntutte ebbanga nga mbannyonnyola ba TikTok ntutte ebbanga mbannyonnyola bannamawulire naye ng'eri eriyo abantu abawakana ng'eriyo abantu abawakana ku bantu abo nga kijja kutwala emyaka n'emyaka okonvinsinga abantu abo nti ba state agent naye kati kimaze okweyoleka kiwedde temukyamanja inilitali bagenda kuwaayo ki bwe basindika omu kwabo abadde baga gundi tukutegedde ne twagala kuwa mulimu ABCD oyo omwana oba abantu abasobodde okubeera tekuliko omuntu asobola kujja obulamu bwa muntu nkiddamu ebbanga lyembagambidde abantu abo tutte obudde bungi nnyo okubategeeza abantu nga abamu temusobola kukkiriza kati omulimu ogwange ku saidi y'abantu ba online nagumaliriza gwekoze go automatically kibadde kijja kuntwalira obudde namwe okubatwalira obudde okutegeeza abantu awo nti abantu abo badde nga bakyamu 1 eva babadde bakolanga engambo okola ebintu by'obuseegu okuteekawo stunts ne diversion saako n'okutambuza ebintu bitategereka bo bantu baffe bangi batufuddeko mu ngeri tategereka tumanyi baani babajjawo ne mbagamba temanyi operation Museveni ngeri gya operatingamu Museveni operatinga mu nkola gyotasobola kutegeera nkubuuza abaana abo basobola omuwa mission tigenda okola ekyo n'agaana okukikola kubanga bonna objective yaabwe eriki sente naye sente zibabawa zaani zamuwa musolo kati ekibuuzo bwe kijjira bwe bamuwa mission asobola okugaana okugikola nkikulekedde bamuwa mission asobola okugaana okugikola ku muntu yena gwe babaagala asobola okugaana okugikola nti nedda ajja gikola kati banne mutandika okuzuukuka n'okutegeera ensi mu muli n'engeri ensi gyetambulamu abasinga obungi mwebuzaabuzanga abafuka baana abamala kufuna buzibu ne mulyoka mujjukira nti omusajja yatugamba naye kati tutegedde tukoze eki ng'ate byagala okubira esimu obuuzi watugamba naye tuzaako ki tugenda kukola ki gwe lwaki oyagala nakugamba bw'omala ofuna ekizibu era oyagala nzire nkugambe ekisinga okunnuma bonna abantu abaliko tebasooka kwebuuza lwaki bwe tugenda omusajja ono ate asooka tulaga nteezi wano akutadde ku levo y'emu n'enteeze nti otegeeranga enteeze wano yakutadde mu mbeera eyo yakutadde mu mbeera eyo obuteefumiitiriza butambuza amazzi ekiro mwenna bannayuganda bagende wa Museveni yakutadde mu mbeera ey'obwavu bulijjo mbagamba ekigambo kino nga temukitegeera leero kankikutegeeza okitegeere bulungi 1 mu Uganda singa emitendera egiyisibwamu okufuga eggwanga eryo obutuufu bwalyo n'amateeka n'ebiragiro nga bikola tewandibadde muntu agenda kufukambira muntu yenna musaba ssente kye tuyita system ne mu Uganda system nfu yonna erina kuyibwa kuvaako n'ekitamwanya abavubuka abo n'abantu bonna abalina Museveni system nfu n'omu eyeeyita nti kati ye presidential advisor ate yakulira federation yennyini ekimutawanya system yagyeyimbirako
kana katambi njagala kasindikira Edrisa Musuzo Mugambe we yayimbira system volongoto n'ayimba biwoobe ebiriwo byavaawo genda gyali oba byasigalawo ennyimba ezo akyasobola zikuba naye kennyini ekimutawanya system volongoto eyemutawanya. Lwaki yemutawanya? For instance, system eyokukyusa abakulembeze bwe banga nfu politically kitegeeza tugenda kubeera ne political crisis. System eyeconomy bwe banga nfu nga abantu balina mirimu tuba tugenda kubeera muki mu economic crisis. Mu mugo gwonna bakiresa batalina mirimu. Teri muntu alina mulimu nga system ekola alina budde bugenda kufukambira Museveni. Teri muntu alina budde ng'olina emirimu egy'okukola asobola genda kufukambira Museveni taliyo. Wabula bennyini system be yafuula emmomboze ate bagenda bafukambira system enfu. Omanyi lwaki babasasula? Ekisasuza baggayi bano kukavalinga system nfu. Ekibasasuza mmwe abavubuka abatalina mirimu kukavalinga system nfu ye kennyini Kenzo yeeyimbirako nti system volongoto. Kanti kunnyonnyolo kitegere Abadayuganda mwetaaga nnyo okunnyonnyola. Omuvubuka gwe bayita Gulindadi mumanyi omuyimbi? Gulindadi mumanyi omulimbi? Gulindadi yagenda n'awagira NRM. Bwati we yali. Nze musalira muwagizi w'NRM saakulimba. Naye munnaye bagamba munno mukabi ye muno ddala mbere Few moments later. Yali mu kampeni za Museveni ne bamuwa ssente bulungi nnyo n'ayimba. Bwe bamala omuwa ssente n'ayimba teyamanya kyakavalinga system ate genda okutta omwana we. Bamuwa ssente agende mu kampeni era n'ayimba bulungi baagira Museveni. Wabula teyamanya nti system yennyini enfu volongoto yegenda okutta omwana we emulago. Wano we yakaalira bino. Yuyo mfoto kujayo kusakujaja babana abana bali muno bafa tewaliwo abajjanjaba omwana agafide mukavuyo abana bali eno bafa abana bali babebi bafa babo yuyo mwana yuyo afa baliwo abasawo bano baliwo abasawo bali eno bebasesebo bazana kuba bali mu kwegatta fetuye n'abaana bafa. Please, what is the issue? Where are the doctors? You are sleeping. People are dying. What is the issue? Where are the doctors? Where? You come and show me. Where are the doctors? Where are the doctors? Show me where are the doctors. I'm going night shift, Valiwa. Where doctors for night shift? Doctors for night shift, where are they? No one is going to harm you. We need doctors. No one is going to harm you, please. Where are the doctors for the night shift? Angie? I'm the one. You are the one for night shift? You are sleeping? Kids are dying? I was there. We were talking to people there when they are rude to us. You were where? Where are you? Where were you? Who came and told you people when the kid had already gone? Honestly, let me tell you the truth. Baba Isa mwana ngamaze kufa. Let me tell you the truth. She called me. Our baby had stopped breathing. She was like, I came and said no one was there. I came and said no one was there. So after I went and called the other woman. All right. Kati.
buli akwata sente ya Nyande Yosoferiti bahabulwa n'agikuwa oba okavalinga system somehow somewhere egenda kukwata kubaga wagikavalinga abo bonna abagenza okusinkana Nyande buli omu either atambulira mu taxi enguudo nfu system mukwatirawo eri abayina emmotoka zaabwe ez'obuntu enguudo embi system emukwatira ku nguudo mbi bennyini basula beegatta balinga biyenje bafuna sirimu okufuna ARVs ziyita mu system enfu agenda kufanga tafunye ARVs bennyini balwala bafuna nkumuunye bafuna biki system ejja mukwata nga mudwalo teri ddagala nga tagenda Nairobi nenga kyakavali nga takimanyi kubanga yalooza ku mmere ya bulijjo ya lunaku lumu kati abantu bagamba nti Museveni lwakusasula sente aba ayina ekintu kyakavalinga ffe twagala kukyusa system yonna eveewo lumu nga buli muntu osobola okwekolera ompulira bulungi nnyo kati mbagambe mwe bavubuka mmwe mugende munoonye emirimu mukole mu nsi ezaakulaakulanira ezirina amateeka mwe mwandibadde basibe muli mu nkola ey'okubba ssente z'omuwomusolo era ne Museveni kyakola kimenya amateeka that is corruption. You're corrupting people kubanga you want them to cover your messes. Owagidde NRM ova giyimbira after omwezi gumu n'ekitundu omwana afidde mu system enfu naye tuyagala ku admitting nti yes it was a mistake buli kimu kirina okwogerwako. Buno bakajala musindikira Edrisa Musuuza nakulabye nga olumba president waffe ng'ogamba nti lwaki alwanyisa gavumenti gy'afunidde mu ssente gwe ku ndowooza yo bw'otyo bw'olowooza naye ku ndowooza y'abantu abalala balowooza bulala nnyo. Nziramu okubuuza we wayimbira system volongoto bye wayimbako byavaawo wayimbira biwobe bye wayimbako byavaawo ekyo nga tukimaze. Leka amaanyi g'omuntu ate gafuula bunafu bwo. Leka amaanyi g'omuntu gafuula bunafu bwo. Lwaki? Edrisa Musuuza omaze mu music industry emyaka egisukka mu 10+. Osobola okulaga abantu ebyobugagga by'okoledde mu music industry ng'oggyeko sente Museveni zaakuwadde. Gwoyagala kungamba buli alina sente mu Uganda sente azijja Museveni. Ensi kola sikuleekaana. Kyagulanyi sente zaakoze n'agula ebintu bye. Tabiguze jjo wano ngazze mu kwesimba ekyaddondo yali abirina. Kyagulanyi ogenda ofuuka empinga ebintu byabirina mwe mwakwatanga sente nga sente muzikolamu 3 saamuzi 4 saamuzi nga mutambuza bulwadde mu bantu. Kyagulanyi ndandika okukola sente ze n'ategeka ebintu bye. Kyagulanyi we yagulira Magere sente naye wali ozirina if I'm not mistaken. Kyagulanyi we yagulira Magere sente wali ozirina ezisobola okugula naawe Magere. Era ebyo yagulira wali walayisi naye buli lwogula ettaka lotekamu sente lirinnya omuwendo oba kye bayita value. Kati wazira ogambo kati gyasula buli eka ya miliyoni 6 bwe yagigula ku sente mmeka kyekibuuzo. Bwazaala abaana bo tebakula. N'ogamba nti yagula Busaabala kati buli eka egenda mu kawumbi. Ekyo si kizibu kya Kyagulanyi. Kizibu kyo gwe ndowooza yo Rensonga gw'omanyi nti ettaka oba eka yagigula miliyoni 3 mu biseera biri erina sigala ku 3. Gwe Kyagulanyi we yagulire Busaabala walina sente. Lwaki tewagula kintu kifaananyizaako ng'ekyo? Njagala kutegeeza mukulu leka kuddira bunafu bwo bufuula kyakulwanyisa eri abantu abakusinga. Walemu okweterekera. Era ekikutawaanya nti mwe mwafuna sente mwazikolanga mu 3 saamu 4 saamu 5 saamu n'okutambuza obuseego okwetoola Uganda yonna. Sente zammwe we zaagendera.
kati to saagala odire Kyagulanyi afunye ssente kw'omwogereko mbusimanya azifunye ku mulembe gwa Museveni njala sooka kubuuza ekibuuzo kino kiri bulungi nnyo emyaka gy'oyina n'egya Kyagulanyi mwawukanya emyaka mitono nnyo si bwe kiri oli muyimbi naye muyimbi oyagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi byayimba byanjawulo nnyo okufuna ssente ku byo by'oyimba ekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri buli muntu ali mu Uganda ogenda mugamba nti ssente z'alina za Museveni abaliwo ku Muteesa tebaakola waliwo yabalangira nti Muteesa yebawa ssente abaliwo ku Obote babalangira nti ssente bazifunye ku Obote abaliwo ku Amini babalangira nti ssente bazijje ku Amini buli muntu kasitoweza emyaka 18 olina okutandika okugenda okukola ku lulongo omuntu era kyovola baga nti ataakole n'okulya taalyenga kati gwe toddira bunafu bwa butaagala kukola obuteeke ku musajja eyeekolerera period ngabo mulina akasajja mu music industry era mujja okuba nako mpaka ate kino nkikubulira the moment bw'oba toyagaliza tolina kyogenda funa mu bulamu bwo ompulya bulungi n'ennyimba ezasooka zaava ennyimba wazikolera wa Kyagulanyi wandibadde omwebaza nnyo kubanga yakufuula ky'oli bakuwadde ssente ogenda against him that is your will it's your decision ennaku zino ne mukazi waasirize kubanga akimanya embeera simbi sigwa musaanira mwe abantu mwina kye mutamanyi abakyala bano batula bagamba walayi natomera kino kiddamu mumpulye bulungi abasajja temugamba nti natomera abakazi batula ekisebaganja ekituufu kiri nti natomera manyi n'oyo muwala wa Ssale owa First Family Nyamutooro akimanyi nti yakola losi yatomera it was a well state funded and arranged marriage wabula atula n'agamba ekituufu kiri nti natomera ekyo kyakimanyi mwe muwoza abasajja baga nti abasajja twatomera naye abakazi batumaga nti ekituufu kiri nti nange natomera Nyamutooro gyali agamba ekituufu natomera naye tasobola kyogera kino kiddamu abasajja mwogera nnyo nti natomera omukazi naye n'abakazi batuula ne bagamba ekituufu natomera saamanya musajja nti obwongo talina Nyamutooro akimanyi bulungi nti yakola totolosi mu state arranged marriage muba mutomereza omuvubuka oyo tasobola kuwa program oba statement ya dakiika 5 ng'alizoninga ng'akuwa ekintu ekituufu ekirambulukufu yensobola kindi muntu tokyamula mawulire tokyamula wantu wonna akimanyi nti yakola losi akimanyi kino akitegera obulungi Irema Namakula akimanyi naye yabuuka mu kintu kati kenzo njala kugamba ekigambo kimu ffe tetwandiyagadde genda nnyo mu ntalo naawe wabula ne bakozesa okulumba omuntu atakuyinaako buzibu okomekkereza abantu bagenda kulumba mu ango yonna nze sikulumya kubulidde mazima leka kuddira bunafu bwo bufuula kyakulwanyisa eri abantu abakusinga kenzo leka kuddira bunafu bwo bufuula kyakulwanyisa eri abo abakusinga musajja munno bw'aba yakusinze togiyita njovu mwenna abayimbi ba Uganda combined mwenna Kyagulanyi reka music industry myaka 10 naye era ne waali politika temumusobola mwina kigumira the fact is temuli musanga ne mu mbeera gy'alimu kati temusobola musanga temusobola musanga wano ye yamanya ennaku ye ng'obudde bukyali mu kye mutaasobola kulabirawo mwenna mufunye ssente ezitalinaalina ne mugaana okuteekawo ebintu ebigendo mwe mugenda okukaddiya kyokka abategese eri obukadde bwabwe nga baali basuubira ki ekigenda okujja be mulime empindi ku mabega kati toddiranga bunafu bwo ate bufuula kyakulwanyisa eri akusinga tosobola kumalako era ojja kuloga Kyagulanyi ssente azifunde ku mulembe gwa Museveni obadde oyagala zifunde ku gwa nnyoko gwa kitaawo
yagenda nazisaba muntu nga gwe muzisaba zikuweza federation muzibba obezaako zenkole onakola obanga ojja mu kamera ngenda kusaba ekigambo kimu yawula wakati w'okusabiriza n'okukola nkiddamu bw'obanga ojja mu kamera Eddie Kenzo Edirisa Musuuza yawula wakati w'okusabiriza n'okukola the moment mwakkiriza muweeyo emitwe gyammwe lwemwakoma okutegeera ate ekyo ekintu kyammwe mmwe kennyini mwe mukisudde ekya music industry kitya mwakwata music industry ne mugiuza sali mu sali kati ogenda mugimuguza yonna kati ye nannyini music industry n'abaali bategeka ebivulu nabo babakutte babatadde mu kattu babataddewo tebakyasobola kutegeka bivulu kati ate mwe ba individuals temusobola kwetegekera bivulu musigadde kuki omuntu yandikubuuzizza omwaka oguwedde wategeka kivulu ki sente z'okozesa ozijjawa ozijja luddawa teziriwo kitegeeza nti mwe kennyini mwejje mulimu kigendere mu 7 nesali kye basinga okumanya nti buli sekita ebatiisa making sure nti bagikuba wansi sector music industry bagimaliriza the moment bawadde bapromota sente ne bakola association oba sako bapromota bawedde the moment mwagenda eggulu ne mutunda buli kimu ne corporate mwali muwedde n'abakwata mwenna obwongo bwammwe n'abateerawo association Smith Federation mwenna ne bakwata obwongo ne muggwa ekintu kyali ekintu ekyabalimu okufuna yali corporate ate nga Kyagulanyi Muvuma ye yamanya n'abagamba twetaaga ekintu mu corporate so si muki bukunkumuka sente ze bakuwa zaaki wagenda kukima corporate bakuwaddemu sako na sente osobola okulaga Uganda demand eya corporate gye mwateekayo yalimu sako yalimu sente yali just corporate claim okuva mu government mwakomekeza buwadde ki sente na bateerawo federation nekikomaawo lwaki babawa ebintu ebiwano Museveni akimanyi kye bayita corporate Museveni ne Sali Musale bamanyi kye bayita corporate kyekirwa 1 Museveni be bannannyini resort zonna hotel zonna be bannannyini restaurant zonna be bannannyini TV be bannannyini radio stations be bannannyini mabaala ompulya bulungi kati singa bejjako singa baali bakkiriza obba corporate gye mwali mwagala kitegeeza nti gwe nnyimba zo ng'omuntu buli lwe luvuga olina okufuna sente oba hoteri ya Museveni oba yaani walina okufuna sente ne bakibalamu ne bategeera bane bafuna corporate buli luyimba lwe luvugirwa bafuna sente direct nti ye awo tujja kuba tesobola bagavaninga n'asatu tugenda bakola batya kati abantu bano tubayite tubateekemu ekipindi kya Dar es Salaam ne bateekamu ekipindi kya Dar es Salaam ne abajja corporate ne divert in fact you were diverted from corporate to sako omuntu asobola okujja ku kintu kyo kye weereetedde nti njagala corporate n'akudivertinga n'akuwaamu ssente n'akusindika ate okole federation mutuulenga ku misitiru mutandike okuyimba omuyita musiru mwe bennyini mwe basiru mwe bennyini mwe basiru mwakima corporate babawaamu ssente za sako corporate nekomaawo lwaki be bannannyini mabaala singa mwafuna corporate singa ne music wabagwira takulwa mu Uganda no strictly balina kuba wammwe so that buli yimbo olukuba mufunamu ssente mwagaano kiteeka mu bwongo kati no message njagala eryegenda abayimbi mwenna tugenda basaba wano Kyagulanyi si kyekizibu kyammwe ekizibu kyammwe ye Museveni in fact Kyagulanyi abayambako nabuyambi okuba mulisa nga bwe nkugamba nti system yonna nfu nammwe yabakwatiramu ate gwe kennyini gwe wagiyimba nti system volongoto
kati vulongoto mwotudde ate mulumbira ayagala ojijjawo. So njagadde obbaga ebigambo ebyo mubitegere bulungi nnyo mulyoke mumanye ensonga nga bwetambula. Tugenze mu maaso. Kansubire nti buli muntu yenna information eno gifunye bulungi nnyo, ngirambuludde bulungi nnyo, mugitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala ogitegeera tuba tudda ku ki? Waliwo tuba tudda. Eriyo abantu abeebuza okutegeera nga bo bagaba siniya mu byobufuzi naye nga bumubuuza obwa siniya mu byobufuzi bukuyambye eki tasobola kunnyonnyola. Lwaki? Ffenna njala tukikkirize Kyagulanyi yalengerera wala nnyo. Bw'alengerera wala nnyo n'amanya ki ekyokkola. Bw'akikola kyekyalema abantu bonna okukikola. Y'ensonga lwaki bamutaddeko bamulima empindi ku mabega. Kyekiriwa? Lwaki njala nkikunnyonnyola okitegere bulungi nnyo. Kyagulanyi yamanya bwe yafuuka Kyagulanyi yamanya mu kuyimba kwe yali asindikanga obubaka ng'abusindikira bannayuganda ne gavumenti bategeere. Ne bagaana okutegeera. Najja mu parliament. Bw'atuuka mu parliament n'agiyingiramu. Nga bwe nabagamba nti bw'otuuka mu parliament eyo eba tekyali parliament eddiru house. Agenda okuwulira bamusinkana nga ebiboozi bibanyumya bya kumusinkanya Museveni, ebiboozi bibanyumya bya kukwata ssente, ng'ebizibu ebirimu abantu tebikoze eki tebivuddeewo. Kati Kyagulanyi n'amanya nti parliament terina buyinza, obuyinza buli mu ki? Ku ntebe ennene. N'asooka n'atuula n'abeera mu parliament, ky'ovala ne ssente yazigaanirawo. Teri muntu asobola kubanga yajja mu parliament wakati w'ekisanja ne bamuwa ssente n'azigaana. Kyagulanyi ssente yazigaana n'azizza, golooza ali musiru. Nkubuuza, Kyagulanyi omulundi gwe yasooka mu parliament baayisa ssente za buli member parliament n'abagamba nti sigenda zitwala muzize, yali musiru. Yamanya ekizibu we kiri, nti ekizibu kiri mu ntebe ennene. Era olwamala n'agamba ngenda kulumba entebe ennene. Bannabyabufuzi bonna ekyabalema okumanya ekizibu we kiri. Bo balowooza nti parliament ky'ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda kiri waggulu wali. One, parliament eyo Museveni yagiddira n'agijjako obuyinza bwayo bwonna obusalawo n'abweddiza ng'omuntu. Kyagulanyi kyava adduka mu parliament n'alumba entebe ennene. Bw'amala okulumba entebe ennene, Museveni n'amanya nti kalabaayi kwe kusindika bano bonna abataasobola kumanya kizibu ekyo ate balumbe Kyagulanyi. We wali obuzibu bulijjo mbooza lwaki nti abantu bano balumba Kyagulanyi. One, Kyagulanyi yamanya nti ekizibu kya Uganda kyonna tekiri mu parliament. Ekizibu kiri mu ntebe ennene kubanga system gye controllingibwa. N'ayagala alumbe system. Era n'agirumba enfunda bbiri n'agiwangula. Wabula ne bakozesa amaanyi g'emmundu okugaana okukyusa system eyo. Kati kyekitawaanya bannabyabufuzi bonna. Ddayo ku bonna ba senior politicians abadde baga nti bannabyabufuzi bamanyi ebyobufuzi. Bonna ekyabalemu okutegeera Kyagulanyi kyakoze kati balina omulumba bubi nnyo. Naye ate ye kyakola asirika, bw'asirika nga batomera. Essaawa zino zonna bannabyabufuzi abasinga obungi bonna bagenda kutomera, very soon bonna bagenda kutomera ng'abalaba era ng'asirise. Mwe kennyini mugenda kwejjira ekifaananyi mu kisige muge nti musajja yali mugezi nnyo okusirika ne gy'asirikidde kyonna kyabala kikulu. Ndoza mutegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki abasajja bano bonna balina omulwana. Oyagala kuŋŋamba nti abasajja bamaze mu parliament emyaka 15 ku 2
Bali tebamanyi kizibu kya Uganda bwe kiri. Nkubuuza oyagala okunga ba senior politician bonna babali tebamanyi kizibu kya Uganda bwe kiri for 15 to 20 years. Bali tebakimanyi. Nkubuuza babadde tebakimanyi. Lwaki badde tebakyenganga? Lwaki badde tebakyenganga bonna nga bw'omanyi ba senior politician abaita ba senior politicians? Lwaki badde tebakyenganga? Nze omuntu avuma Kyagulanyi mba nkwewuunya. Lwaki mba nkwewuunya? 1. Bukyanga parliament ebeerawo ya Uganda mu regimu ya Museveni, bonna abaali babaddeko bambi ba parliament batono nnyo abeesimbye ku Museveni. Batono nnyo abeesimbye ku Museveni. Wabula omusajja gwe bamanyiira yamanya ekizibu n'akirumba era n'akyenganga n'akikuba enfunda 2 n'akimala. Ovanga ku parliament ng'eyisa budget, nga budget y'eggwanga erimu amanya g'abantu nga balina kufuna ssente direct from that budget, nga budget erimu Salimu Sale, budget erimu Janet, budget erimu Museveni, budget erimu Muhoozi, budget erimu Natasha, budget erimu Dana, budget erimu Patience, budget erimu Lwabwogo. Eyo budget y'eggwanga. Nenga parliament tesobola dde okukyogera nti bannange eggwanga libbibwa, tebasobola kyogera, buli omu asirika. Kyagulanyi n'akimanaga ekizibu kiri wali waggulu wenna ogenda. Tebaagala byogerako. Olw'ensonga system nfu. Ani yagitta automatically Museveni yatta system ng'akimanyi. Kyagulanyi n'alumba ajjawo system eyo. Bonna kati kyovula bamulima empindi ku mabega kubanga bo baali mu okugjawo system eyo. Wano bulijjo mbabuuza, lwenjala mbabuuze, Dubai gye tuddukira ffenna okuba ekyene bannayuganda, economic activities zaabwe ziyingiza ssente, kuliko amafuta, tourism, ebyobulambuzi. Neba basoma budget yaabwe basoma nti ebyobulambuzi bya Dubai biyingiza ssente bwe ziti, n'amafuta gayingiza ssente bwe ziti. Comrade ng'oli Dubai, njagala ompandikira no comment egamba nti ompandikira wano economic activities Dubai zefunamu ssente, oba United Arab Emirates ssente ze bazijja bujja. Mu bintu biri bye mmanyi, bazijja mu tourism, bazijja ne mafuta. Tourism n'amafuta. Kati bw'onoogattako zino business ez'okusuubula gavumenti zeekola omuli n'ebitongole by'ennyonyi eby'e Dubai, tubalansiza Middle East zonna. Kubanga ssente ziri mu tourism n'amafuta. Comrade njala kubuuza, wano bw'omu kakkana bwe basoma budget ya Uganda bavuga ssente zigenda kuva mu ki? Transport mbaliddemu ennyonyi zonna zikubaddemu, transport mbaliddemu ennyonyi. Kwe kusuula kwa gavumenti zisuubula. Gavumenti ezisuubula. Gaasi ali mafuta, oyo na gaasi mbali nti oilo. Gaasi, oilo, byonna ibali nti gwe mafuta gegenda babujja mu mafuta ne tourism bintu bibiri. Zino business endala simanyi nnyonyi, hoteli biki byonna ezo gavumenti ziba zisuubula. Ne Uganda wekiri wekyali enkola bwe yali amene bye yagitegese, Mutesa bwe yagitegese, Obote bwe yagitegese. Okitegeera? Gavumenti ya Uganda Ssekabaka Mutesa n'Obote n'Amini baali bagitegese nga gavumenti zisuubula era gavumenti zikozesa abantu baazo. Uganda yalina ebyentambula
nga government ebikwasaganya ewali mukwana akedi wano opposite Hamo Center wali kitongole kyali kiddukanya bus nga weekiri kitongole kiddukanya amaato ku nnyanja ekitongole kiddukanya ennyonyi owulira ekitongole kiddukanya emmwanyi n'okuzisunsula n'okuzitunda owulira bulungi nnyo ekitongole kiddukanya amahoteli Uganda Hotels zonna hoteli zolaba kati saa zino za Museveni zonna zaali za Uganda Hotels ng'abaana bonna basoma hotel management and industrial catering bonna buli avaayo tabula mulimu gavumenti za Uganda zaali zisuubula ompulya bulungi nnyo zaali zisuubula ng'era zisuubuza nga gavumenti mu biseera ebyo buli alima ekintu kyonna kyalima ekigenda ku international market bamuwanga ssente nga gavumenti tennatuuka kitunda ulira ndaba n'abantu mubatamanyi abalimi mu Uganda ezo nazo muli as cooperative unions zonna abalimi baalimanga ebintu gavumenti n'ebisitooki nga n'ebigula naye ng'ebasasuliddewo kati yo gavumenti nga erinda akaseera katuufu kwa wood market n'etunda ebintu ebyo gavumenti ya Museveni esuubula ki etunda ki mbadde nga tibyasanga byatunda kati ekibabonyaabonya ffenna ne kitubonyaabonya nti gavumenti yejjako buvunaanyizibwa obw'okusuubula n'okutunda n'okulyetingira emirimu bannansi ekintu kino olunaku nkibannyonnyola nti mwenna ekibatawaanya abadduka e Uganda nga nange mwendi gavumenti yabajja mu sisitimu ey'okukola gweoyagala kuŋŋamba nti abaakolanga edda nga Uganda ekyasuubulanga ekyakola bizinensi baali baasoma walingawo emitendera egi abaali baasoma n'abataali tebaasoma naye ng'emirimu bagikola era bafuna ssente kati Museveni n'abijjawo byonna y'ensonga lwaki bano badde bagenzeyo bano ba social life Luma Mongers commentator bwe bagenzeeyo Janet n'agamba mbo why do we these people go to Middle East to seek for jobs when we have jobs here? Mwenna mawulire yakutte kamera n'asitukanya enseko zimutta. Waki zimutta? Zimutta olw'ensonga nabo kennyini abaabaddeawo tebalina mirimu era ekibabeezezaawo tebalina mirimu. Teri muntu alina budde ng'alina emirimu gy'akola asobola gendamu oyo nonsense. Teri muntu alina budde ng'alina ebintu by'okukola agendamu oyo nonsense. Bonna abagenze bage bakireereese tekuli alina mirimu. Kati wali katuddeyo manyi video eno gikola notambuza information nomala nosimba akati ewantu ate noddayo ekintu kino si kyangu kyakikola nolambula information ogitunga bulungi nosokosemwa kati nogenda maaso oba noddema nokuba wennyini wobadde kati katusooke tuzzeeyo akatambi mabega wali wano nkugambye eggwanga erya United Arab Emirates lyonna wamu ng'oligasa obwakabaka buyimiriddewo ku mafuta na tourism. Uganda basoma budget ya Uganda tuyimiriddewo ku ki? Economic activities ki gye basoma mu budget ya Uganda nti zireese ssente. Bakusomera ekintu bakusomera ebintu ebyo biwulira bulungi nnyo bakusomera tugenda budget ya Uganda ey'omwaka guno 2026 nti tusuubira Uganda Revenue Authority egenda kusoloza obusiriivu 6 nti obusiriivu 37 tugenda bujja mu bagabi b'obuyambi n'abawozi b'ensimbi kitegeeza nti 30% sente zigenda kuva mu misolo gy'Abannayuganda then 70% sente zigenda kuva mu bagabi b'obuyambi n'abawozi b'ensimbi. Ekonomi ya Uganda weetambuliraawo. Lwaki etambuliraawo? 1. Tourism sector yatwalibwa first family ne government officials. Tourism sector mu Uganda yatwalibwa first family ne some government officials. Kitegeeza tourism teyingiza sente ng'ezingiza direct mu ggwanika ly'eggwanga no. Ezingiza direct mu sente z'abasusse kinoomu.
okuli Janet Museveni Muhoozi Salimu Sale n'abaana baabwe etera kyetugasa soko gizingeko economy activity Uganda muyandibadde efuna sente izandibadde natural mineral resources amafuta ga Uganda mwali mugawudde Simon Gundi Minister of Finance ngazena agasoma mafuta mu Uganda bacyanto gasoma twatufunye sente bweziti Minister of Finance Matia Kashaija yazeko nabasomera anti gold wa Uganda avudde mu sente bweziti zigenda kuddukanya gwanga gold yagenda mu first family amafuta gali mu first family kati ezo key economic factors zonna bazidiza mu budget tezirimu ezo kati nakakusomera items zisatu kuliko tourism kuliko natural mineral resources okuli amafuta ne gold ne minerals endala zonna ziri mu first family tugenda mu maaso tugenze mu agriculture sector emwanyi zonna peneti yazitwala peneti yani Museveni ekyuma kiri luddawa bakitwala eri Bushenyi emwanyi nabagezi ziyita luddawa ziyita Rwanda ani azivunanyizibwako peneti yani Museveni kati bucha luli batusomeranga bajja baga nti Uganda yafulumiza tani bweziti ezemwanyi era yafunye obusirivu n'obusirivu bw'ensimbi bweziti ngekyo bakyogera Minister of Finance ngajja nakyogera emiro gye bamaze nga tebogera nti Uganda eyingiza obwesedde bw'ensimbi mu kutunda emwanyi kubanga ba individuals bazeddize batunda emwanyi eyo nayo economic activity bagikola ki bagitwala. Are we together? Kati wano wali wala kombe sowani. Omanyiru wa Kinyando mweraliikirivu. Era yagambye nti oluli wakati ebukojja bwa Yesu ne bana abanene embulu yimirire lugenda kukola economic activities zaabwe. Kino nno kyama, this is a top secret. Eno top secret mubale temugimanyi. Buli lwomulaba investor ng'azze mu maaso ga Nyandwi nabagamba nti ono azze kukola kino eyo kampuni etakola kintu mu Uganda. Kampuni eba genuine ezze ku investinga sente ng'eteyeetaagamu kintu kyonna kya mukono gwa gavumenti tebagikiriza kukolawo egenda. Kati eriyo ba investor bajja mu Uganda nga zze na mutwe gwe nangoye ze bagenda muwe ettaka bamuwe ne capital bamuwe ne ba supervisors ne ba instructors ye ng'aliwo nga board of directors nga ulira mubaddeko ku social media ku TikTok n'emikutembera mwalabinnya abasiranka nga bali mu kuleekana baagala 18 billion US dollars zabanja Uganda. Sente ezo abasiriranka bazibanja Museveni kubanga president wa Sri Lanka naye yali akola money laundering nga bagolo ne sente nga azireetawa azikwasa Museveni. Kana Sri Lanka kikibanjisa sente ezo. Kati Museveni yalina akasajja ka executive director ka AGOA. Mujjukira AGOA eyali yetunga engoye ebogorobi ewali ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Board. Akasajja kali ka director bakaitanga Kananathani. Akasajja kali ka Sri Lanka. Kati akasajja kwe kali ka top boss nga Museveni mwatadde sente zonna. Akasajja kasulanga mu Grand Imperial mu bulamu bwako bwonna kasulanga mu Grand Imperial mu presidential shoot mwe kasulanga. Kati Museveni kiyakoleranga mu money laundering doza kekamu connecting na government ya Sri Lanka okujjanga gold n'ensimire kazingiza mu Uganda. Kana nothing mujjukira bino ebintu mwetaaga mumujjukira kana Nathan waliwo mumanyi kumwe njagalo ngenti omumanyi njagalo ngambe nti kana Nathan wali omumanyi yali musajja mu Sri Lanka
yeri akulira agowa eri ebugolo abali batunga engoye abali batunga bine bishotsi ebitengi n'ebintu ezo sente zonna zaali za Uganda bali bataddemu ejjala ne bisukuba mu 13 nga bali gestalinga abaana embeerera Virginia yekka yali akola mu agowa Virginia girls boba tewayinga mbeerera tewakolanga mu agowa embeerera z'abaana bonna bakola mu agowa bazizingira ku mu agowa zonna ne batwala embuzi zonna kampuni neegwa teri yaddamu kubuuza kebere parliament kati kibayita money laundering kati wulira wano aba bawalabu bemulaba bajja batadde eminagiro ku mitwe basinkanye Museveni baze baharabiya babakimye sente zitwala investing mu Arab countries on behalf of Museveni. Aba bawalabu bemulaba abajja mu Uganda balina Museveni babaze kukima sente bazizze mu Arab countries bazi investing on behalf of Museveni mubadde temukimanyi. Mojja kabira kuno nabagamba nze strictly nkola politics sigenda mu social life commentary oba luma mongering nkujjukiza abawala bonna mujja mulaba esibi minagiro mbaze mu Uganda ku investing baba kimye sente kugenda investing mu nsi zaabwe on behalf of Museveni ekyo bakiyita money laundering. Gobato chebuza ngo company ezitwala abana mu Saudi Arabia zonna lwaki ziri Uganda lwaki zigulu bwa komisango lwaki bakujja Uganda ngo contract oinanda notuke Saudi Arabia contract oinanda lwaki ne company eri nawe yabana abasajja batyo kimanyi then yokanula amaso toma system bwetambula. Kansoke nkuzeo katono nnyo flashback. Buchanga Museveni atandika okuleta ba investors mu Uganda. Bali bakugambye nti kuba kulietinze emirimu meka paya. Zonna zemuyita factories eziri ku Jinja Road zonna ezo zomulaba Namaviruda, those are warehouses, those are not factories. Those are warehouses. Aba China mubaleetera already finished materials. Mubaleta material with these stores, source factories. No. If we have factories, mwana bejoka video, ngabalaga nti ne biscuit wa UPDF bamukolera Kenya. Biscuit wa UPDF bamukolera Kenya. Kitegeeza we produce nothing and we sell nothing on world market, which is made in Uganda. Mukitegedde kati omanyi njagala nnyo bategeeze bintu emire mbitegeere ekyo bayita money laundering. Bakwata sente ne baleeta abasajja baabwe ne bafulumya serezegwa ne bagenda bazinvestinga mu mawanga amalala. Nga wano Comrade Masebe bagamba nti ebiyumba byonna job centers ezi mu bitundu bannayuganda gye babeera mu Amerika bisingo byonna ba NRM. Gwotukeroza ng'oli mu job center bali mu kitundu kumbe bali mu kujjako data bennyini aba state bwe bate batambuza ebintu byabwe. Ojondi kyakala nkamu nga kava Rwanda kasindika bakadame Rwanda. Ojondi kyakala nkamu nga kakatwala abane Saudi Arabia kava Rwanda. Abana basomerunda bakola luddawa. Olwaliro mbalina njagala ombuulire universities zonna institution ezisomesa bano bajijja luddawa. Where they get jobs? Olumala okusomera basindika straight mu Uganda ne bajja ne bakola. Muli omutudde. Musomesa abana temanyi bana kye bagenda kola kubanga temanyi nsi bwetambula. Nkugambye ebyawukanya Museveni ne Kagame bitono nnyo biringa kimbi biri bagatte bintu 98 bonna lumu
system wate bagizimba bino tembitege kyovula tulina okulwana ennyo okujja abasajja abo gongamba otya eggwanga buli mwezi difulumya abaana abasukkulu abawera 10 nga bagenda Buwarabu ng'ogamba nti oleta ba investors katika nkubuusa olwaliro kitegeere TikTok gye muyina Uganda njawulo nnyo ku TikTok y'omu Amerika zezimu naye ebikolebwako n'abikolako banjawulo bafeedinga abantu ekigenda obayamba mu Uganda bakufeedinga poison content ali poisonous China nanyini TikTok eno mu China dda yagitundako ekitundu ewaabwe bw'ogenda n'okebera ku TikTok ye China mulimu small scale industries obukolebwa ewaka ng'omuntu alina lumwemu alina mu mashini bufulumya ebintu the same applies to India TikTok yo India yonna efocusinze ku small scale industries ng'otunda omuntu alina lumwemu oba bbiri afulumya ebintu on daily basis ate birina market mu Uganda mpozi TikTok ya mugikozesa mulimu ki TikTok ya mugikozesa mulimu ki nkuwadde ensi 3 nkuwadde America nenkuwa China nenkuwa India gendo okebere ku TikTok zaabwe bonna videos osanga small scale industries ng'ogenda okunoonyereza n'okuzuula nga buli muntu yalina ka factor ekitono ennyo nga center kamukostinga $10,000 muntandika nga kamukostinga $10,000 $15,000 bwe bukadde nga 18 oba bukadde 18 oyagala kungamba omwana yagenda Saudi Arabia wakakozesa sente mmeka abafulumu mu Uganda mukozesa sente mmeka singa bano abasajja bali batwagala singa buli muna Uganda alina serisobola okuteekawo ka small scale industry factory nebe kaba kakuba chapati nebe kaba kakuba biskuiti nebe kakafulumya misumaali nebe kaba kakola ki buli muna Uganda alina amagezi agasobola okikola kubanga M7 kyagala ba feeding esimu esawa joina ku mukono smartwatch abagikola bana ba P7 aba senior 4 esimu gyokola abagikola ba senior 6 ba vacast bebagikola abakola engato zoyambala ezo babana bato nobanga tonna company ifulumya kibiriti mu Uganda nobanga tonna company ifulumya kikwaso mu Uganda nobanga tonna company ekola ddagala lisustaininga bana Uganda muladde bwabwe nobanga tonna company ekola mupiira ogw'emmotoka wabula ng'asobola okukola company ekola amasasi ennakasongola nekola amadikazi basajja mmwe muli babiri abaana basoma nursing ne basoma pharmaceutical ne basoma buli kimu wabula bonna bakomekereza bafulumya eggwanga kyokka ng'eggwanga lyonna Uganda lyetaaga abasawo lyonna lyeyita naye ekisooka facilities nfu teziriyo okutta billioni 5 ezandibadde zikola buli billioni emu esobola okukola ka health center 3 buli billioni emu esobola okukola buli ka health center 3 mu buli parish
boka teka kitegeza bana abana basoma obusawo bagenda mu health center bajjanja ngo basasula bulungi nnyo okutte sente ziwadde mu sako after sako after sako sako zali zivuddemu kirungi ki sako zali zivuddemu kirungi ki wateeka sente mu bonna bagaggawale bagaggawala kati ngomu kuba agenza okusinkana Nyando afuna ekizibu nga muganda bano sinika ebinnyo wano era bagenda kugamba mwadde mu protecting against zamu kitegeeza against mwazifunye era kambala bule mu bavubuka bali ku social media mwabayita ba influencer temuyina go mu influencing abantu buseegu bwokka waki mu influencing buseegu kanchikudiremu abantu bangi nnyo bali ku ground eyo bataddewo bizinensi zaabwe nga yeetaaga just free promotion batono nnyo bakikola ku social media promoting business z'abaana oba bufactory bw'abaana abo era ne bannansi you don't trust yourselves temwe trusting eryo bannayuganda abakola ebintu nga bisinga ne importings temwagala bapromotinga ne government yini wegula tissues ezigula Malaysia ezigula Dubai kyokka nga mu Uganda mulimu abantu basobola okukola tissues mu Uganda mulimu abantu basobola okukola pads ne muzika w'amasomero supporting abaana abo gonoza take yesinga okukola engoye mu Uganda bw'okolera mu engoye ku mapamba akolebwayo Uganda evaako amabaati evaako ki buli kimu kiva China bagitonda nga yina okufulumya buli kintu mu Uganda Katonda lyakituwadde nga tukirina abaana bagenda basekera kubanga mwalidde ki mwaliddwa amalwaliro mwalidde eddagala ly'abalwadde ba siriimu mwalidde eddagala ly'abaana ba sickle mwalidde buli kimu buli muteekawo programu zigaza ndibadde nnungi mu matu g'omuntu awulira ne programu tezikola Sell Uganda and Build Uganda eyo programu era ejja kukola nnyo but yagwa lwaki yagwa kubanga eyagireeta yalina personal interests zeziriwa kera ku makyo gambe tetuddamu kuyingiza kaawa yenda kuva wonna teri finished product ya coffee ya mwanya yenda kuyingira Uganda oleba na Uganda batagenda kunywa kaawa oyo kera ku makyo gambe teri padi yonna eyingira Uganda nga tekoleddwa mu na Uganda muleta programs nga zisoundinga bulungi but unfortunately babazireta babera personal interests omwana na drafting a project bulungi nnyo n'agitwalya minister olugisomamu ng'emukolera ng'agiteeka mu kasero ng'agisirikira ye ng'agenda asaba ssente ng'akola mu bintu bya kisiru okitegera kera mwe basajja mmwe temwagala ggwanga Uganda temwagala yakoddala bannayuganda ku ssente ze bwebugaga emulina tewali munnayuganda yandigadde genda kuba kyeyo wadde okubonerabula ku ssente ze mulina no buli kimu Uganda kiso miliyoni 49 z'abannayuganda basobola okonsuminga buli kintu kyonna ekikolwa mu katale ka Uganda as long as nti Uganda promoting ebintu byayo
n'abikola mbasupportinga naye omuntu avudde Saudi Arabia n'obukadde bwe 10 atandiseewo ka project ke aba yakatandika revenue ng'ejja tekoze assessment kesi singejja temaze kunoonyereza nga ka business bijiko musolo nga kasaanawo lwaki okwata investor n'omuwa tax holiday n'omwettake tosobola kuba na Uganda mataka bubanga obadde obaagala nnyo tosobola nga buli muntu ayina project proposal ng'agirina nga project proposal esobola okwemployinga abantu 10 gireete tukuwe capital wakawumbi kamu kankusomesa ekintu kino kitegeere singa badde babaagala mu bakyali bange mwenna bandigambye nti tugenda tandika okucreatinga ba local investors tugenda bawa ettaka lya gavumenti tubawe tax holiday tubawe ne capital lwaki babawa capital akuwa capital okutandika project eri olwokuba nti project egenda kuinvolvingamu okuemployinga banda Uganda kati project yo bange etandikiddwawo nga nebafulumya bitundibwa katale ka Uganda locally webifuna akatale kebwero nga bigenda one abaana abakola muli gavumenti ebajjako omusolo buli mwezi kitegeeza omusolo ogwo gavumenti ebefuna amagoba kuki ku bintu ebitundi efuna omusolo ku bintu ebitundibwa the same time efuna omusolo ku bakozi the same time ngefuna ne capital wawe investingamu nga n'abaana bakola naye embaata ziri awo teeka mu PDM what is the creation tebabyagala bw'oba osobola okuwa investor tax holiday ya myaka 20 n'omwana ettaka lya bwereere n'omwana capital munnayuganda osobola zimuwa tabaagala atajja baagala era bazze mu kisengere mukazi we ngole bagala wale Uganda wabirebe Uganda nebifiire byo nebifiire nkiddamu mwavuddeyo naye batunde ku social media ngamu disorganization yokayo keri ku social media mwawuliddeko buwulizi nti sente mwenna nembera disorganized kati bali wale bigende ebyo nebifiire lwaki bwe babaagala awo Museveni atya nnyo omuntu atamweguya nkiddamu Museveni atya nnyo omuntu atamweguya mu Uganda yonna oli kabere mwavu tewali muntu atabera nkona milioni 10 as a starting capital mu Uganda yonna tembera nga muwatu mwavu atabera nkona milioni 10 as a starting capital taberangayo but unfortunately due to the poor system of Museveni nobody can prosper in making business in Uganda. Uganda yensi enyango ku investingamu ne sente zivaamu ku speed ya waggulu etya muna Uganda bw'amala okukola n'asomesa omwana n'azimba n'akola ebintu ntobe sente ziddako bafa ku bulamu bwabwe genda kukyakala kati eyo kaliba y'abantu ebespendinga mu ngeri etabangawo n'ensi yetategeera nesimanyi bantu bafuga ggwanga eryo bannayuganda mbagazaaki omuntu n'agenda n'ava mu America n'emitwalo 10 ejja $, n'ajja n'akola business within the period of 1 year business n'egwa emitwalo 10 emitwalo 5 ne baguba mutwalo nga abayindi batandika small scale industries ku 10 billion za $. Tetulina na limit ya ku business chezino okolebwa in each and every location of Uganda. Kampala yenna ajudde ensawo z'abakazi Burega ngatto masuuti bitete by'abakazi Kampala yenna
zinensi zategeka sekta zaazo mu different business structures abagala ebibajje nga bo ba specializing nga bibajje oyinzo basanga Ekamengo ngeyo village yababajje byokka ompulya bulungi nnyo abagala emmotoka muyinzo basanga katugambe ebombo nga yo eyo sekta ekwata ku bintu bya mmotoka sipeya mmotoka zennyini ngeri eyo ebyobulimi nga bina gye specifically nga bya bulimi byokka buli kimu nga kina area ne sekta yakyo ne mu Kampala ne muga buli muntu yenna buli afuna sente ajja mu government buli omu alyawo aba plastic nga bayina ekitundu kyabwe kya plastic kiri eyo nga gyogenda okunoonyeza ebintu kati njagala kino kiri gindi nojja mu government nga teyina kitongole ki regulating misolo gya bintu miwendo gya bintu. Which country is that? Sukari buli kyala agula sente zaakyo. Oyinza osanga ennansi n'agakiro ya sukali ya 15 n'ogende Kasubi nga ya 5 n'ogende Nateete nga ya 6 n'ogende Entebbe nga ya 5 kyokka sukali yakulwa mu ggwanga. Okitegera sukali yakulwa mu ggwanga buli kimu kikolebwa mu ggwanga ekisinga okunnuma mu bulamu bwange olwaliro kanti babu lwaki nemera ku Museveni mukuba omufiirako ne ttiimu ye. Wano wentudde balina ebibuga 84 ebibuga 84 si provinces ebibuga 84 buli kibuga kiri independent economically politically bikibuga ekiri independent ne state council yayo amanya agayitibwa gaayo teri kintu kikolebwa mu kiri kiyambisibwa mu kibuga kino kigenda kukola mu kibuga kirala. Buli kibuga kikozesa bintu byakyo n'emisolo gyakyo n'emirimu egikolebwayo gyayo. Buli project eteekebwako omukono nti eyokolebwe duration yayo nti bagiwadde emyaka 2 olunaku lwe bagisimbula gitandika project bagikola olaba ne ku lunaku lwe bagiteerawo ne bagironkinga nga olaba neekola ng'era olaba. Yensonga lwaki nkuba Museveni mpaka mufiirako n'olwaki ng'oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna nga wano ze nguudo ko bavugira embalaasi. N'olwaki ng'eddwa n'oluzimbira emyaka 20 nga sente basaba sente afuta sente bwe mulwala obuli maawa mudduka Take mudduka India Uganda babeeramu equipment segaana okubeerawo. There are more specialized people across the globe nga nabo banoonya mirimu mu third world countries. Nti Uganda nti ye beetaga ba specialists mukole eddagala ly'omusujja muteekewo factories ba specialists bagenda kujja kuyigiriza abaana mubenga mutunda eddagala ly'omusujja mu East and Central Africa. Nobody. Ekisinga okunnuma wano buli project bagiteeka nti era kingenda kuza omwezi 4 egenda kungenda kuza omwezi 4 omwaka 2027 gwe mwaka gwa 2028 wallahi bagironkinze ng'okiraba ennaku z'omwezi ng'ewedde bagihandulinze oba ng'ekola n'okukola. Nenga project baga nti bweggwa egenda kukozesa abantu basukka mu 2,000 era ogenda okulaba wano nombale kanno kikanki bagambe wano government ecreating emirimu nga bannansi bagenda funa emirimu buli sector nga ne security yenyini ebeera ku project ezo
Seculiko ya government under private company. Nenga na wafuna emirimu. Nga polisi yeri kujeja kumagwanga na amaji. Kati yo project abasirikale mukaba na babera mukumo bukumi. Nga taina na mundu wabula musirikale aliko Seculiko. Nga sente zafuna omusirikale Uganda zifuna. Kati botubaga ebintu bino muluza tubakola ki? Muluza tubavuma kuvumi tutubaga ensi zikola ebintu according kuba nansi kiche bagala. Kati kankunyize mwera nga nfundikira. Population y'ekibuga Dubai yokka. Simanyi bungi bwabo kwasiba kigogolinga kati. Population ya Dubai yokka. Gomanyi nti abakozi abagwira bali mu Dubai bagala kusinga bananyini nsi baluwa. Nkubuuza population y'abantu bannansi abali mu kibuga Dubai abakozi abajiretibwa mu busokolo okimanyi bagala kusinga bannansi bali ludda bannansi mwe bali government za setting emirimu bo ne bagivaako ne bagirekera abagwira bagikole kuba bafunamu lwaki bagibalekera wano omusajja atandika company n'agiteekawo ngeri registered nga ba top boss bonna bannansi n'abakozi abasookebwako bannansi ne baleeta abagwira kati abagwira bano baga ndi bakuwadira mu 1200 nenga mu system ilo kwanga ofune 1500 okitegeera alina zino zofunibwa kusalako omusolo kati sente ezo ne bajjako ezigenda ogenda mu bannansi endala zigenda okuddamu creatinga projects endala nga bannansi we bali batudde tosobola mulabako ewaffe tekisoboka ku nsi gye twawa obuyambi muli basiru. Bobyogerako era bavuma tetuvuma kino okugamba kituufu ogenda kaaba nga bwe kiri bannange tusinkana kawunze kusaba bili video njiwunzise tusinkana kawungizi business njiwunzise mweraba.